Tugenda kubanga tugutandika n'eggye ly'eggwanga erya UPDF olunaku olwaleero Major General Leopold Chanda asiibudde ekibinja kya ssatu mu kimu okugenda okwolekera eggwanga erya Somalia. Mu basiibuddwa babadde bawerera ddala 1,714. Abajaasi ba Uganda People's Defence Forces UPDF ab'ekibinja ekya ssatu mu kimu basitudde okugenda e Somalia. Bano basiibuddwa omuduumizi w'amagye ag'oku ttaka Major General Leopold Chanda nga kirimu abasirikale 1,714 wansi w'omukago ogwa African Union Mission in Somalia AMISOM. Major General Chanda akalaatidde abajaasi bano nti basigale ku mulamwa ogw'abo abamaliriza emirimu gyabwe mu ddembe ate mu butuufu bwagyo nga bakuuma eggwanga n'okukuuma emirembe mu kitundu. Participation of UPDF in AMISOM is in line with the UPDF's key principle of Pan-Africanism. Based on the Pan-African spirit, the UPDF has and continues to play a key role in regional peace and stability. Major General Chanda yebaziza gavumenti z'amawanga gombiriri okukolagana obulungi ekibasobozesezza okukuuma enkolagana eno. Focused maintenance of our national strategic interest of Pan-Africanism for socio-economic transformation of Uganda and her people. As you deploy, we urge you to always reflect on the UPDF mission and vision. And as part of the security forces, you need to understand your roles in keeping our mission and vision afloat, but also the fundamental challenges facing the country and the national priorities. Ekigendererwa kya UPDF e Somalia kitambulira ku mwoyo gwa ggwanga ekiyamba okukuuma omulamwa kwe batambulira n'okutumbula ebyenfuna. The pacification of Somalia is crucial for Uganda's prosperity and security, which can be guaranteed if we work with other Africans of East, Central and the Horn of Africa. Abagenzi era balabuddwa okwewala ebitamiiza okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 nga kye kinaabayamba okusigala nga balamu. We expect you to be disciplined, patriotic and work tirelessly in carrying high the Ugandan flag while on this African Union mission deployment. Your positive contribution will further lead to the realization and focused maintenance of our national strategic interest of Pan-Africanism for socio-economic transformation of Uganda and her people. Ekibinja ekya ssatu mu kimu kiduumirwa Brigadier General Bone Wolimbwa asiimiddwa okumaliriza okutendekebwa nga beetegekera olugendo era baatwala abalaze bye balina okugoberera. Now, as a training center, we are now capable of preparing battle groups to deploy the mission areas with limited support of our partners. So we are steadily developing the capacity. I believe in a few months to come, we shall be able to handle these battle groups without any other support from the partners. I wish you Uganda lyerimu ku mawanga mu Africa agalina abajaasi mu ggwanga erya Somalia n'ekigendererwa eky'okukuuma emirembe. Bya Owora Gabdel, Salt TV, Omunnyo.